Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Bw'otalaba kubanga osubscribing kikole ate tubeere nga tutambula ffenna. Akatambi ako koolabye baabadde abavubuka ab'ekibiina ekya National Resistance Movement ekikulembera Gen. Yoweri Kaguta Museveni we yabadde abeera maaso n'okubanga ate yeewandiisa oba okukonfaminga nga bw'agenda okuvuganya ku ntebe ey'obwa pulezidenti w'eggwanga erya Uganda ng'avuganya ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka 2026. Nkakasanga mu nnaku nga 2-3 eziyise obadde ng'olaba obutambi buno n'ebifaananyi bino nga bigenda mu maaso n'okubanga bisaasaana ku mitimbagano egy'enjawulo ng'abavubuka ababbi abayaaye ab'ekibiina ekya NRM nga bagenda mu maaso n'okubeera nga ate banyagulula abantu batulugunya abantu n'okukola ebikolobero oba oliawo ebisukka ku ebyo bye tutasobodde kubeera nga tulaba mu butambi obwatambudde. Ate kigambibwa nti abamu ku bantu abatulugunyiziddwa abamu ku bantu abalabiddwako nga bakolebwako ebikolobero oba nga bakolebwako effujjo kigambibwa nti bwetwogerera olunaku olwaleero obulamu bwabwe abamu tebonnaba kubeera nga butereera. Kati mu mawulire gennina era genjagala okubanga nkutuusako essaawa eno yennyini gwampuliriza eyaliko boosi ow'ekitongole kya poliisi ekya CID amanyiddwa nga Akuro oyo gwolaba ku screen ye njagala okutegeeza nti mawulire gennina y'omu ku abo abatuusiddwako obulumbaganyi buno bavubuka b'ekibiina ekya NRM ng'ate no poliisi mugimanyi ebiseera ebisinga baani beekolera. Kaakati mu kiwandiiko kye nnina kye ngenda okusomera kikakasa era nga kifulumidde ku mukutu ogw'amawulire ogwa Daily Monitor nga kino ekiwandiiko kikakasa nti mu bamu ku bantu abaatulugunyiziddwa abatuusiddwako embeera ey'obunkenke ye mukyalo oyo amanyiddwa nga Akuro ono nga yaliko boosi w'ekitongole kya poliisi ekya CID nga bwogenda okubanga owulira yalumbaganiddwa oba yakoleddwako obulumbaganyi abavubuka ababadde banekaanekanye mu byambalo by'ekibiina ekya NRM bano nno nga babadde bagenda mu maaso n'okubanga bakola effujjo nga bwe njagala olabe era nga bw'olabye mu katambi njagala nsooke nkuwene kano nako kalabe bulungi nnyo otegeere ddala ffujjo kiri baakoze ebintu bingi nnyo ebyagenze mu maaso nga bano abasajja oba abavubuka b'ekibiina ekya NRM bakola effujjo lino. Kakati njagala olabe nakano akatambi ate nzije nkulage omusirikale wa poliisi mwenna nga mumanyi wa gyesavingira nga mumanyi eri ku ludda ki njagala okutegeeza nti nayo bagikozeeko obulumbaganyi abavubuka ab'ekibiina ekya NRM. Njagala olaba akatambi kano then ate nzije nkulage ekyatuuse ku mukulu eyaliko ow'ekitongole ekya CID amanyiddwa nga Akuro ebyamutuuseeko. Olaba bino nzije tubeere nga tetweyongerayo. Akati ebyo bye bimu ku bikolobero ebyakoleddwa ku bantu ab'enjawulo wabula nga bwe nkugambye nti ne mu bamu ku bantu abakoleddwako ebikolobero kwe kwabadde n'omukyalo w'ekitongole ekya poliisi ono nno nga yaliko boosi w'ekitongole ekya CID era nga amanyiddwa nga Akuro nga bwe njagala owulirize ate mu kiwandiiko kye ngenda ogenda maaso n'okubeera nga ate nkusomera nkugambye bano nga bw'obalabye mu katambi era nga bw'ogenda maaso n'okuba nga obalaba mu katambi ate era nga bw'obalaba mu bifaananyi bannakibiina ekya NRM ekikulembera Gen. Yoweri Kaguta Museveni era nga ye muntu ayagala okubanga avuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti mu kalulu ka 2026. Kakati wuliriza ekituuse ku musirikale wa poliisi amawulire agafulumidde oba ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor kyenjagala okubanga nkusomera kino nno nga kikonfaminga era nga kikakasa ebyo byennyini byendi mugenda mu maaso n'okubeera nga nkugamba wuliriza bulungi nnyo tubeere nga ate tweyongere. Bagambye batya ex-CID boss Akuro attacked robbed by goons in NRM t-shirts nti yaliko boosi w'ekitongole kya poliisi ekya CID amanyiddwa nga Akuro yalumbiddwa yabbiddwa abavubuka b'abagoons abayaaye nga bali mu t-shirt ez'ekibiina ekya NRM naye jjukira bano abasirikale nabo bwe babeera nga bali ku mirimu ebiseera ebisinga balina sayidi ey'abamu be batera okutulugunya okusinga ku sayidi endala. Kakati ekikwekweto ky'abagoons bano we kyazze ate nabo oba oliawo kyabatwaliddemu. Ono nga yaliko director owa criminal investigations oba CID criminal investigations director amanyiddwa nga Mrs. Grace Akuro mumumanyi bulungi nnyo mu abazze bagoberera emboozi zaffe abazze bagolera updates ze tubawa nkakasanga omukyalo oyo mumujjukira bulungi nnyo. Kakati y'omu ku abo abakoleddwako obulumbaganyi era okusinziira ku kiwandiiko kino ekyafulumidde ku mukutu guno ogw'amawulire ogwa Daily Monitor nga nabo bakakasaaga amawulire gengenda maaso n'okubeera nga nkuwagwa mpuliriza wuliriza we bagambye the former director of criminal investigations
Mrs. Grace Akulo and her children were part of the people who were robbed by a flash mob that raided the city center on Saturday during the nomination of General Yoweri Kaguta Museveni. This publication has learned. Uliriza bulungi nnyo naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga ate ng'atandaba kuba ng'osubscribinga nga nawe bw'okikola genda mu comment section teekayo obubaka bwo ombuulire wa w'osinzira okuba nga ate ogoberera omukutu guno ate tubeere nga tutambula. Kigambibwa nti omukyalo oyo amanyiddwa nga Grace Akulo eno nga yaliko omuduumizi w'ekitongole kya CID. Omukyalo ono y'omu ye n'abaana be baalumbiddwa abavubuka ababadde bali mu mijoozi gya NRM era nga bannakibiina kya NRM baabalumbye ne babakolako obulumbaganyi obwalabise obulungi ennyo ku kamera obwalabikidde mu butambi obw'enjawulo nga bwogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba era nga bw'ozze ng'olaba nkakasa nga gwazaagolerera amawulire wiiki eno yonna gye tumazeeko wiiki eyewedde nkakasa nga bino byonna obadde ng'obiraba. Kakati kigambibwa nti eyaliko omuduumizi w'ekitongole kya CID ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'okunoonyereza mu kitongole kya poliisi omukyalo yamanyiddwa nga Grace Akulo gwe nkakasa obulungi nti abasinga obungi mumumanyi y'omu ku abo abaalumbiddwa abakoleddwako obulumbaganyi ate nga tebaakomye kubalumba bulumbi wabula kigambibwa nti n'okubakuba baabakubye n'okubabba baababbye abavubuka bano nga bali mu ngoye ez'ekibiina ekya NRM nga General Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ava okuteekayo empapula ze eza nomination forms ez'okwesimbawo mu kalulu aka 2026 era nga kigambibwa nti abavubuka bano be bamu era ku baalabise nga bambadde n'engoye eza reedi wabula nga ziteekeddwako ebifaananyi bya General Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza. The gang members dressed in National Resistance Movement t-shirts attacked Assistant Inspector General of Police Akulo, robbing her of mobile phones. Ono baamulumbye baamukubye ne bamukolako fujjo wabula nga mu bye babbye mwabaddemu n'essimu ez'enjawulo. Jjukira nkugambye baamubbye ye n'abaana be wamu ne items endala era nga kigambibwa nti yabadde mu mmotoka ng'agenze kuggyako ssente ku ssimu. Alina mobile money emu gye yabadde agenzeeko okubeera nga ajjayo ssente ku ssimu. Kakati bano ne baba nga baasazeeko mmotoka ye ne bamulumba ye n'abaana be ne babakolako effujjo era nga tebaakomya mu kubakolako effujjo kye kyokka wabula abaabakubye ne bababba n'okubabba essimu ne ssente enkalu. Omukyalo oyo y'omu ku abo abaafeesinze embeera ezenga efeesinga abalala gwampuliriza. Atandaba kubeera ng'osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna mu kutu gwa Redzone TV ate amaze okuba ng'osubscribinga agenda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tukuleetera oba oli awo gene mu maaso n'okubeera nga ate ozimanyisa abantu abalala kanzije ate ne updates eziddako tubeere nga ate tugenda maaso n'okuba nga tukuweereza. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.